Kambagambe ekigambo kino. Essaawa enfu mu lunaku ebeeramu n'essaawa entuufu, eddakiika entuufu n'obusekendi obutuufu. Mu bulamu bwa Mao yaliko opposition era ng'ayagala enkyukakyuka. Naye ebikolobero ba Mpuuga bye baamukola mu DP baani baamuwaliriza kubanga Mao yali amayita abasajja bano ba NRM. Kati abasajja bano ebikolobero baamukola naye n'asalawo nti temusijja kufiira mu kintu kino lwaki likankiguzero mu 7 nkiveemu nange mumayite ezifunye oba munfunye bulungi. Mu mwaka mu lunaku essaawa enfu ebalamu essaawa entuufu, eddakiika entuufu ne seconds entuufu. Mao yaliko ku ssaawa entuufu n'olunaku n'eddakiika entuufu ne seconds. Naye bano baamuleetera obuzibu ne bamulwanyisa naye ng'ate amanyi tebakolagane mu 7. N'agamba ye kikyo nange lwaki sikola ekintu kino ekivaawo lumu ekyo ne kivaawo. Naye bano baamukubanga nga bamukubisa Mengo, baamukubisanga Mengo ngera gye bakubisa Kyagulanyi Kate records tuzirina baamukubisanga Mengo. Ulira bulungi nnyo. Mao yalowooza nti okubonaabona kwa Ssaabasajja Kabaka kuba mubonyaazibonyezaamu n'okwekalakaasa kuba kwetwekalakaasa nga tugenda Kayunga. Kabaka bwe yandigenza okusinkana mu 7 bano abeeyita eby'ebitiibwa bandibadde bamuwerekerako okubugiriza Ssaabasajja Kabaka naye tebaagenda. Mao yakola statement eyo Bampuuga ne bamubuukira mbu alumba Buganda, mbu baalumba bitiibwa bye Buganda. Kumbe Mao yabagamba mwabeeyita ebitiibwa temwagala nnyo Kabaka, lwaki bwe yali agenda mu 7 temwamuwerekerako? Mumpulirize bulungi nnyo kaakano akatambi. Nalowooza nti luli nalaba Ssaabasajja Kabaka ng'agenze okusinkana mu 7 Entebbe, nalowooza nti wajja kubaawo omubaka omu oba babiri baba agambye nti mumperekereko, naye saabalaba. Kitegeeza tebalina ku lubalaza, bali wabwero, tebalina mu nkuubo. Bwatyo Norbert Mao bwe yategeeza ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'ayogerako ku byaliwo e Masaka bannakibiina abeemulugunya ku nkola ye ey'emirimu gye baali bakuŋŋaanidde. Waliwo abalowooza nti Mao okwogera bw'atyo era obuvuyo buno bwava ludda wa? Era obuvuyo buno bwava ludda wa? Obuliwo essaawa zino buvudde ludda wa? Ngenda kukabaddizaayo. Ffe tunoonya information tubawa reference tubona byokulabirika. Obuvuyo bwava ludda wa? Bwava Masaka. Buno buva ludda wa? Buvudde Masaka. Baani ababuleese abayita abakungu b'Engimengo nga beesibwe mu ki? Mu Bwakabaka nga bakuba buli muntu yenna atali mu kirabo yaabwe. Ekankaddemu sharing a video. Kankaddemu. Uliriza bulungi nnyo ka video kano. Nalowooza nti luli nalaba Ssaabasajja Kabaka ng'agenze okusinkana mu 7 Entebbe, nalowooza nti wajja kubaawo omubaka omu oba babiri baba agambye nti mumperekereko, naye saabalaba. Kitegeeza tebalina ku lubalaza, bali wabwero, tebalina mu nkuubo. Bwatyo Norbert Mao bwe yategeeza ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'ayogerako ku byaliwo e Masaka bannakibiina abeemulugunya ku nkola ye ey'emirimu gye baali bakuŋŋaanidde. Waliwo abalowooza nti Mao okwogera bw'atyo yayisa olugayo mu Bwakabaka bwa Buganda ekyongedde okumuggya ku mulamwa. Mathias Mpuuga ayambalidde mukama we mu kibiina era alowooza nti kyekiseera okumusiguukulula. Ate bannaffe aba DP ne bagula ekufulu ennene eya kiragala ne beggalira ku kitebe. Katubagamba nti ekufulu tugera giyiwamu amazzi, tugera giyiwamu asidi, bafume bagende bakole bave mu tulo. Mpuuga agamba nti Mao omwana kamukinya. Ate bwe bamugamba tubuga nti wangu owaba yamwe muli bayaayi. Mpuuga y'omu ku batambulira awamu n'omubaka Nambooze owa Mukono munisipaali era nga ye mumyuka wa pulezidenti mu Buganda. Bano balumiriza nti Pulezidenti Mao takyamanyi bikulu biyamba kutwala kibiina mu maaso, amaanyi agamalidde mu kuvuma buli amugambako. Pulezidenti wa DP ali mu kwambala ngatta agenda avuma abali mu Buganda. Gwe mulimu gwalaba ogw'amangu, tewali kandidate wa DP e Toroma. Mu lukuŋŋaana luno olw'abamawulire, munna DP Francis Lakera yeetondedde Obuganda olw'ebigambo ebyayogerwa Mao abamu bye balabanga ebivvoola Obuganda ne Kabaka. Kati mbadde nsaba Ssaabakabaka Mutebi n'abakulu bonna ya DP musonyiwe Bacholi kw'ekintu Mao yakoze. Ekintu kibi nnyo kugamba Ssaabakabaka Mutebi agenda kunoonya ssente mu gavumenti ya Uganda. Mu
Kanyolagana akaali e Masaka poliisi bwe yakuba omukka ogubalagala waliwo abaakosebwa nga n'omubaka Nambooza akyali ku kitanda mu mutwalidde. Kati Mpuuga agamba tibagenda kutwala abasirikale abaabakuba mu kkooti so si kitongole kya poliisi. Abagendeko mu kkooti bakulire mu kkooti. Abo bose kinoomu tubalina ku record tetukyatawaana nti tuwabire gavumenti nedda baawo bakimbuyege we bali twabalaba tujja batwala mu kkooti si kinoomu. Enkayana mu DP zinyinyitidde nnyo emyezi 6 egiyise nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okubeera n'ebigendererwa eby'okusuula ekibiina. Ku lwokusatu lwa wiiki eno abavubuka ba DP Mukono baalabula Mao obutadda mu kitundu kyabwe nga basinziira ku ngeri omubaka waabwe Nambooze gy'ayisiddwamu omuli okumuwummuza ku mirimu nga bwe banoonyereza saako okulinnya eggere mu nkiiko ze mu Buganda. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu. Ekitabo kyekimu kye basomamu kati kye baleese okusomera mu Nope. Eno video nkadde ffe tuba n'ebyafaayo nga tubiterese ekitabo kyekimu kye bali mu kusomamu babikkula peegi ku peegi neffe basanga tulaba oza mutegedde olwaliro. Kati abasajja bano tusooka olwaliro tubakomekereza olwaliro tujja badda mu gw'omukaaga nga 22 nga bamaze okweyanjuluza bonna oza mutegedde. Bakola Kapalero State nga kaliko ekikookolo mbu kya Buganda kya Mengo kumbe mwe balimu okufira mutegedde bulungi nnyo. Mutegedde history ebyafaayo biki temuddamu bba amakulu. Fene waffe temujja kusobolayo. Tubalinze nga 22 ogw'omukaaga tuddamu okwogera ku nsonga zammwe kati